ate era njagala nakuteekako ring ku mukono ku ngalo yo okuva leero obenga oli wange nga teri akukwatako. Sigwa ofukamira bwoli mugole yimirira Asiya yimirira Charles kale kamuteekako ring kamuteekako ring Charles omugole mulabye ngaba li smart kati empeta gimukwasi gyamba mwambazi kati naye empeta nange emikolo gino kituwo ingo gimwambaziza mangu tomugambeko yedde obugambo bwalago sebo kwambaza eno necklace eno empeta saagadde kale kagamba ekirala kyonna mba kwebaza byonna byonkoledde neyanza mufaliso bulangiti amasuuka ne soda wampeereza kama kwemikisa waligambye amina watusubiza mukola ki ngoma zokuwa empeta? Watusubiza mukola ki ngoma zokuwa? No njagala kumutwalira ddala waka ate kyogeva okungamba wali tomuwanye nako yenna ali smart tomuwanye nako kale kamukwisimbe. Ensonga za Naggaga mwana muwala the beautiful Doni Asiya teekako ne muganzi we Doni Muhammad zisajjuse zituvudde mu ngalo anti mwana muwala ono bagenda kubanga aggulwako omusango era nga omusango gwe gwamaze dde okuyingira mu ba Ministry of Labour nga basaba omukyalo ono n'omuganzi we bakwatibwe olw'okuyingirira ebintu ebyokumenya amateeka muno nga mwemuli okukukusa abaana okubabba okuva eri bakama baabwe okubaferanga ssente teekako n'okubayingiza mirimu gye bateeyagalidde bwamalaya ngate tebakomye kwekyo nga n'omuganzi we Doni Muhammad kuno kwatadde okuganza abawala be batolosa obateekako okubeebakako. Kino nno kiviiridde oluvannyuma lw'abaana baneeno bye bayamba okuva mu bizibu okuvayo okubeekyusiza ne babateekako ebigambo ne babajwetekako ebigambo era ng'abaana baneeno basaba gavumenti eyingire mu nsonga zino basaba Doni Asiya akwatibwa mu bunnambiro abeere ng'avunaanibwa kuba ebintu byakola bikola mu bumenyi bw'amateeka. Kino baganda bange nze ndi kusaidia Doni Asiya naye njagala mu kifunemu ekyokuyiga. Abaana abasinga tubeera wano ne tubagamba ebigambo bino ne mutuvuma ne tubagamba wobanga tonaba kutoloka sooka omanye omuntu agenda okutolosa yani ye wootoloka osookerawa n'amateeka agafuga okutoloka muleme kugwa mu bizibu nga bineeno. Ekintu ekirala kye nnina okubagamba nti baana mmwe eno business learn to appreciate where necessary. Mmwe mujjanga mukabira omukyalo ono okubatolosa ne mumukabira ebizibu bye mufeesinga eri bakama bammwe naye n'asalawo okubatolosa era mu kutoloka okwo abawa amateeka ng'agake kwe kuli okubanga omuwa ekitiibwa ye ng'omuntu igwe okukyewa teekako okukunoonyeza emirimu teekako n'okukusuza muganda wange. Kiringa omuntu wanaakeera ku makya n'ateekawo bizinesi n'agamba nze ntunda ndiboota ntunda bintu bikadde kiri eri gwagula oyagala gula bintu bikadde oba ogenda gula ebintu ebifu so kati nga temunnaba kulowooza bya gwakuteeka muwala ono mu nkomyo oba mutwala mu kkomera baganda bange musooke mulowooze twice musooke mutuule wansi mulowooze wemubanga mufunyemu obutakkaanya wakati wammwe n'omuntu ono abadde abakolera ekisa okubatolosa okubabeererawo n'abawa n'emirimu teekako n'okubasuza baganda bange musooke mutuule wansi waba waliwo ensonga ezaasobye musooke muzigonjoole bannange ekkomera tolyagalizanga munno ekkomera intaana ya ku nsi ekkomera kintu kibi nnyo otherwise we babanga ebintu ebyo ebibavunaanyizibwa ebibavunaana obanga bye bagenda obavunaana bituufu tukivumirira era kibeere nga kikoma imbagirawo wobanga wasalawo okutolosa baana kikole mu in a proper way mwena mwewe ekitiibwa. Amannya nsigadde nze Shila Adita jangu subscribing ku Kadama Yogera ku YouTube. Nga bwe mumanyi nti nabagambye nti ebyange nja bikolera mu kamera paka wenatuusa paka nga mbigusiza. Waliwo ababadde bagamba nti John tubawendulire poliisi nze kyange sikiyita kuwendula wabula nze kyange kuyita mu mateeka. Olwaleero ngenzeeko ku poliisi lwakuba nti mbadde ntaddeyo ka video wano
ne TikTok osimanyo be kalokinze kaganya okulaga ndoze engeri gye mbadde ntadde mu poliisi naye kusawa nga 7:8 nagenzeeko ku poliisi ne bangamba bye bangambye bye sitagenda kwogera wano ne bangamba steps enyina okuteekinga ne ntegeezaako kampani ey'omulenzi oyo gye yaddukiramu kuba ekirungi ye kampani gye nkolera ne ntegeezaako abo Embaga abamu n'abategeezaako olunaku lw'eggulo ne leero nyongedde okwogera era nabo ebintu mbitwala step by step paka just gwe followinga ojja kulaba story gyegenda okuggwera si byakutiisa wabula twagala tulwanirire eddembe ly'abaana ababonyaabonyesebwa Abannayuganda ate bannaabwe okitegeera si byakutiisa si byakulwana ntalo za media nedda kyetuliko kyekituufu paka lwe tunakimaliriza ekirala abamu abalina okweraliikira nti simanyi John Taso omwana oyo bamusuubiza kumutta bamusuubiza kolaki tewali kiyinza kutuukawo era tewaliwo kye bayinza mukola tewaliwo yadde n'ekimu ekyandibadde ekirungi nti yandibadde akimukola singa badde agenda kudda mu nnyumba ye kubanga nkimanyi bulungi abawala abalina ebiyumba abaana bafiiramu kati oyo akyogera out of experience abaana bafiiramu era bw'ofa ng'oli mutolosi n'ofiira mu kiyumba mu ngeri yonna baba kuwadde obutwa oba gw'olwadde n'ofa kye bakola bakusiba busibi mu kiveera kya Zubara ne bakusuula kubanga tewaliwo akimanyi nti bakulina ekyo kyo nkimanyi nti aba asobola okikola singa omwana abazze mu nnyumba ye awo we mbagambira nti naamwe abali naye you are not safe oba okitegeera naye omwana tagenda kudda mu nnyumba ye tewaliwo buzibu bwonna bw'ayinza okufuna ekyomulimu emirimu weegiri si ye yasooka kufunira abantu emirimu si ye yasooka simanyi kukola biyumba ebyo byonna tubisse ebbali naye twagala obwenkanya oyo omwana bw'aba tafunye sente ze tewaliwo kigenda kudda mabega ekyo n'alayidde era nga nkipromisinga nti kigenda kutuukirira okunoonyereza kwonna kuwedde buli kimu kigenda mu maaso era temweraliikirira badduse we babadde basula kati bali mu kifo kirala ekitamanyiddwa gwe munnayuganda sembera owulire bino ennaku eziyise oba ebbanga eriyise Doni Asiya abadde yenyigira mu kutolosa abaana mu biyumba nga bw'abajjayo ne batuuka wabweru abawambako passport olwo n'atandika obbakaka okuyingira mu bwamalaaya olunaku lwajjo omwana omu yavuddeyo n'alumiriza Doni Asiya byonna byazaakola naddala ku baana abatoloka mu biyumba bino Doni Asiya we byamugudde mu matu n'avaayo mu lujjudde n'atiisatiisa okutta munnayuganda munnaffe wano bannayuganda ab'enjawulo we batandise okusituliza amaloboozi era ekiriwo kati Doni Asiya kuddizibwa kasukawa oba badde kasukawa omwana okulwala ew'omuwala Doni Asiya byagamba nti ajanjaba abaana zino odiyo nzikoze lwaleero naku z'omwezi 15 olwaleero 2022 tuli mu gwakuddi kankubuulire ebya Doni Asiya tebana esimanyi nakumanya kambabuulire embinyumya tebiggwayo bwembinyumya tebiggwayo bwakulaba n'ekintu ekirungi okikugjaku tekikiba bizibu bye akikugjaku neyeebuzaabuza Doni Asiya y'omwoyo abaana ne baleka ebintu nange kenyini nalekako ebintu nenyenda okukola nti tugenda netukola netukomawo olusenga noyagala okomeko for vacation nga naku usanga ebintu byabijjamu nagamba babantu babijja oba biki kumbe ye yabibba abba ebintu n'ateeka kago n'asindika e Uganda nabibagamba ne banvuma naziweereza e Uganda naye ekyensigo nze kyekinzijeeyo tumanye olusogo olwanyengeta daba huyo omwana gwe wapya sente agambye bituufu okutta kyekindeese okwogerako kyekindeese okwogerako ku nsonga za Doni Asiya okutta
ekyensigo kyo Doniasi Soko sporting. Doniasi yakituufu. Linda bazuulirize bonna ababadde bamugambe taddayo wa Doniasi kujjayo passport. Bw'abanga yalekayo passport mugambe taddayo wa Doniasi oba alina kye yalekayo akireke. Naye omuwala bajja muzikiriza ate bajja kusooka bamuteeke kusinga bamuggyeko amasimu bakole kikasinga bamugambe nti kola odiyo nti ndi mulwadde ndi bubi nze buli akomentinga nti netiwaaka nga bulokinga siina buddebu Doniasi yakutolosezza kubanga wano oba tolinawo mugaso ateekako n'okutulakinga amasimu natulakinga amasimu gammwe ebya Doniasi Katonda simanyi ogwo omutima omugisa ogwo mubi nze Doniasi simanyi Doniasi ne baŋŋamba nti mutte Doniasi ne bw'aba atunula bw'ati nze mufunite ekiso kubwe yasitula omwana n'agenda ne bamukasukanga omwana afudde omwana oli n'amusindikiranga message n'amusindikira video omwana okutuusa bwe yafiira mu nnyumba y'omwana Doniasi n'agenda ne bamusasula sente ye bakola gwa kuvuga mirambo bannange mbasaba busabi John banna ebintu bino bituukeko ku bajoni bituukeko ku bantu nze nange ndi wano sauti era nakamala ekisatu kitu naye ebya Doniasi banayita ebiggwayo obuzibu tabakkiriza kuba nabwo eno bwe kiba weekiri alina obbabeerako amasimu n'agakisinga tolina kyosobola kuba naye ebya Doniasi biwanvu Doniasi okujja ku baana ssente ajja ku baana ssente njagala mubiteeke mu TikTok ndi bibawa obiteeke ku TikTok Doniasi olukuyingiza ekiyumba bwati buli mwezi okuggwako alina okusaba ssente z'emmere simanyi ssente z'okusula naye ng'oli ku mulimu toli wuwe naye era olina okusasula renti ne bw'oba ng'oli ku mulimu oba omazeyo omwaka mulamba oba olina omuwa tekuba namweyawulako namuvaako nze ndi byange nkola byange Doniasi abasajja abaagala okuzina kasita musajja agamba nti njagala kuzina amuleeta direct n'agamba londako ku abo gw'oyagala okuzina Doniasi atagamba nti abaana benzi Doniasi y'omu aleeta abasajja n'oyo bbaawe okitegeera bbaawe n'abanga ali kutwala ku mulimu aba ayagala akuzinire mu mmotoka azine mu mmotoka alinye nabirwamu azirimiza azine akutwala mu mmotoka ng'ali kusokona mu mana kankubuulire ebya Doniasi biwanvu naye ensonga enkulu ekunsabisizza namba Doniasi alina abantu bakwatagana b'abawalabu abaana bangi abafudde mu mikono gya Doniasi bangi simululo suna